eyo ndowooza olabayo olwo baluggadde nalwo tuli wakati mu kibuga olwo luggale olulabye olwo kale kankuzze wano olabe kankuzze eno olaba ebiri wano Daba. Abantu. Gang. Polisi yakutte yakitegedde. Polisi yakutte. Polisi yakutte yakitegedde. Naye nsaba kifaanike embeera sinungi nozogiraba bano n'omala obazanyirako bakulya abasajja bakambwe abasajja bakambwe nozawulira embeera nkambwe nnyo ekibuga bw'atalina kyoyagala mu kibuga sigala ewaka okujjako nga naawe oze kwegatta ku baganda baffe bano abali mu kulwana People power! Chakawe. Wano olina okwefuula naawe abirimu wano olina okwefuula omwekalakaasa era nange bwondabako oh my god I like the job guno omulimu gwenkola simanyi Yagulanyi ali mu kibuga olaba Ghetto TV Koli Ghetto TV Koli Ghetto TV Koli bagamba bamwagala mulamu nekala ne LDU baweddeyo naye tebalina kyebasobola kubakola abantu banyiivu nnyo abantu bakambwe nnyo oh my god my pearl of Africa ensi yange enungi Uganda gyenjagala tufuuse ekisekererwa tufuuse ekyenenwa abalaba ebyuma balaba sajja bakambwe abantu begoba bokka mu kibuga abantu begoba balinga abadduka corona abantu balinga abadduka corona mu kibuga abantu balinga abadduka corona mu kibuga omusajja agambye ayagala amutwalako sajja ayagala amufulumya ekibuga kitabuse Robert Kyagulanyi Sentamu mutabani w'omugenzi JBW Sentamu okuva wali egomba yafuuse ensonga abasajja bali mu kutuuka ekibuga abantu bali mu kutuuka ekibuga ku Ghetto TV kwokka bino kwobisanga tolina walawo ogenda bisanga eno yensi yange Uganda gyensinga okwagala naye abasajja obiraba ebiri mu maaso Ghetto owa Ghetto olina omukisa ojja biraba obirabye ebyo tebaagala kumanya baagala Kyagulanyi waabwe nga muki nga mulamu
bano tebeetaaga na mawulire abaana bakambwe nkugambye bannayuganda bakambwe nomala ogijjayo nti oli w'amawulire bakuliisa amawulire embeera eyo ekibuga kikuta omuliro abantu bakidduka oyinza agamba sikyabwe wabihurra that's what they say in Runyankore obiwulidde wano waliwo garage naye tekyakola wano ali mu siba esembayo wano asiba esembayo naye ave wano kibuga kikyankalanye oh my god you can't imagine what is happening in our country Uganda and Museveni is comfortably campaigning for another term to make 40 years. What a mess. He's comfortably campaigning. Nyimba zezo bagamba Bobby bamwagala mulamu kate nno mumbeera ng'eno mugiramu abakyamu kati ate abantu abatalina kye bamanyi bakosebwa muganda wange gwagoberera Geto TV owulira ekiri mu kibuga abatalina kye bamanyi bakosebwa mu mbeera eno ku Geto TV naffe tuyitawo wa Katonda bakifeesi bali wano abantu abatuufu bali wano kati omuntu atalina kyamanyi bambi yakosebwa mu mbeera eno ku Geto TV nkugambye nange kamera eno mala bangwako kuba bo baagala Bobby ng'avudde mukomera nakugambye ebyokwerinda nzo n'onsonyi okyogera bwe nti gwampuliriza kibiriimu mu kibuga nze nno nendowooza nti bano sekiri tebagigabanyizaamu kati tekyabawera abantu bali mu kudduka kibuga misana ttekebwa akakya saasira mama Berede naye yafumbidde akatogo abantu saasira mutaasa yawasise capati ne wano bagaddewo newano oziraba ziddayo ziizo motoka ziri mu kuddayo ekibuga bakidduse ku Geto TV kokka ku bisanga bino sazeewo okukulambuza enkya ya leero abaana bagamba bamwagala mulamu mujjukira korona mujjukira amaduuka bagaggadde abantu nga terinomu abagambe this is the Bobi Wine ono ye sentamu mutabani w'omugenzi he's inside naye ensi eri mu kumulwanirira bwe yasembayo okwekalakaasa sale bwe basembayo mukwata ensi yonna teyali Uganda ensi yonna kwolwo yekalakaasa kati byebiddako obalaba n'abalinye bodaboda alinye tabitegeera tamanyi jadda ebisale ebyalinye edda abatugoberera ku Geto TV awo 10 batwalirawo 5 awo n'ensi yaffe wegenda Museveni awo atwagala tubeere ku bunkenke nkugambe Bulenga bamusabye ebiri abagezi beefuze ekibuga kati n'abakyefuze bantu be bali abayogerwako batabani ba papa batabani ba Sobi kati bebafuga ekibuga batabani ba Sobi ne bakifeesi beetabye mu bano abalaga obutali mumativu bwabwe bali mu kubba abantu nomukubanyaga busawo polisi yeetunula butunuzi obirabye ekiri mu kibuga ekyo